Zahara Totto, then Nabatanzi, Precious Remmie, bonna ba Bufumbo Bwalema, n'abakyala abalala bakola ku TV, bamuyita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Anatalia Ozie avuddeyo, naawe ensonga ze lwaki abakyala bakola ku TV n'abasigaddewo bakyali bwe batyo mpola mpola. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior, mukyala mukulu omunnamawulire amanyikiddwa nga Anet Namboze Ruth oba Ruth Namboze oba Namboze Anet Ruth eyazalibwa wali erunguja, omusajja amanyikiddwa nga yes Busuula Kamwanga Busuulwa Kamwanga wali saidi ze lunguja. Omukyala oyo yagenda mu ssomero limanyikiddwa nga Lunguja Nasale primary school, nava mpola mpola nagenda mu secondary yes ku St. ku Alliance, then nava nagenda ku Old Kampala, eyo gyava nagenda e Makerere University nasoma obusomesa mpola mpola, navayo na joining amawulire era nga yatandika okukola amawulire wali kubukedde nga ayambibwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Remmie mpola mpola, then kuvaayo nakola ebintu ebirala, nagenda kawo ku Record TV nga Jackstia ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwanga bavuddeyo, Douglas Lwanga navaakaawo nagenda ku Delta wuyo Abani mpola mpola, kwe kuvaayo nagenda ku Spark TV, ate nava ku Spark TV nagenda wali ku NBS TV bamuyita Anatalia Ozie yes mukyalo oyo abadde yesimbawo nga woman counselor wali erubaga North mpola mpola. Avuddeyo nagamba nti yewunya bazahara yewunya abakyala nga Nabatanzi, yewunya bashira gashumba, yewunya n'abakyala abalala bakola ku TV. Avuddeyo nagamba nti abo tebasobola kuba na bufumbo obutebenkevu kubanga ate bo balinga abasindika obufumbo bwabwe okubeerako ebituli n'ensonga endala. Avuddeyo nagamba nti myaka 10 yabadde mu relationship naye ng'ate relationship ye tetagala, nti alina n'omwana wabula ate bantu batono nnyo abamanyi omwana we era nga bantu batono nnyo abamanyi musajja okujjako close friends mpola mpola, kujjako mikwano gye mpola mpola. Avuddeyo nagamba nti bano nno abasajja ba Anatalia nti ba Nabatanzi ne Zahara Totto obuzibu kibasumbuwa nti tebali concentrated, bagala nnyo okweraga n'okweteeka mu butaala, nti buli kimu ekibagwako bagenda ku social media. Yensonga lwaki obufumbo bwabwe abakozi ba TV especially abakyala bugenda mu maaso n'okuba nti butagala. Avuddeyo n'agamba nti ye myaka 10 gy'abaddewo abadde mu relationship era nga relationship ye egenda mu maaso n'okuba nti etambula bulungi era nga y'omu ku bavubuka oba ku bakyala abate abakola ku TV abalina obufumbo obutebenkedde, wabula ate bakyala banne oba bawala banne abasaasira nnyo nti buli kaseera babeera mu ntalo wano ne wali babuukira ku ono n'oli bagenda wono n'oli olwokuba olwoliawo si bamativu na mbeera z'abasajja babwe. Bagamba nti Anatalia yagambye nti osanga abakozi ba ku TV abasinga abakyala bali jampe because balina mindset nti oba oliawo buli kimu balina kifuna mu basajja, nti basala okuba nti oba oliawo bakola okosa TV kubanga betunda, kubanga ate oba tewetunda lwaki tobeera na musajja wankalakala. Anatalia avudde nagamba nti n'ekirala ekimuyamba okuba nti oba oliawo akuuma musajja we ne famire ye nti tojja girabako ng'eri mu public wantu wonna, it is because yasala okuba nti akwata obulamu bwe n'abujja obulamu bwa bbaawe mwana we kogata ne bawe okuba nti tabuteeka ku TV na social media, so nga ate bano buli kibafuna bakiteeka ku social media. Ano kikuleetera abantu family okuba nti oba oliawo
etandika okupimapima especially abantu ba social media nti batandika okupimapima ne batandika okuba nti bayingira obufumbo bwe omaliriza nga bugenze bwe butyo. So avudde n'agamba nti Anatalia avudde n'asaba ba Ozie Nabatanzi ne ba Remmie nti ebintu by'okugenda mu mawulire okwestudia olw'okuba mufunye kino nakiri kintu kibi abeva kibuli namawulire naye ate muba batageti ezo abantu abatabagala okuba nti babalumba. Avudde n'abagamba nti mulekerawo n'okubeera jampe mufune abasajja abali serious. Musajja mukulu mukyala mukulu Anatalia naye abaddeko ne scandals ez'enjawulo nti yasooka we yabeera ku Spark TV bavaayo ne batandika okuba nti yes kigambibwa okuba nti yali ayagala musajja mukulu amanyikiddwa nga Remmie. Jjukira Remmie yakwata Anatalia ono n'atandika okuba nti amuyingiza mawulire oluvannyuma okuba nti Sava Karim omuyimbi yamumutwalira nga ali mu yasinya 6 namutwala ku Bukedde ng'omukyalo n'alina passion y'okuba nti akola amawulire yamutwala era nga Remmie yagenda mu maaso n'okuba nti amuyigiriza n'okuba nti amuconnectinga ku bantu ab'enjawulo. Yagenda mu maaso n'okuba nti asabibwa aba Bukedde TV okuba nti alindalinda mu paka we bagenda okuba nti bagulawo TV y'oluzungu era nga we bagulawo TV y'oluzungu mukyala mukulu no batandika okuba nti bamucreatingira show emanyikiddwa nga Skizi. Wabula Skizi Anatalia tiyasobola kuba nti agigula kubanga ebiseera ebyo yamaze okuba nti ajoininga university emanyikiddwa nga Makerere University mpola nga schedule ye ya Monday to Friday era nga kyali kizibu okuba nti oba oliawo omukyalo nagenda maaso n'okuba nti akola show eyo. Then Anatalia bamugamba nti komawo ne concept endala yagenda maaso n'okuba nti akola concept emanyikiddwa nga Campus 256 ku show yemu yali successful era nga mukyala mukulu yagenda maaso n'okuba nti omusala gwo gwasooka yali 400,000 emitwalo naga Uganda. Yagenda maaso n'okuba nti agakolamu ebintu ebyenjawulo. Bwe yava okwo mpola yatambula nga Douglas Mwanga kwogata Jacks kyabamaze okuba nti bagenda batambulamu okuva ku Record TV. Yagenda mu maaso n'okuba nti ajoininga Record TV show bagiyita Akatogo era nga mpola omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo. Omusala gwe wano ku Record mpola gwagenda mu maaso n'okuba nti gulinnya era nga yali afuna emitwalo 6 egya Uganda. Wano kuvaawo mpola yagenda ku Delta TV natandika show wabula show yali successful. Olwamala emyezi 3 ku mpewo Anatalia yagenda mu maaso n'okuba nti yegoba mpola era nga wayita ebbanga tono Kafuko yaddamu okuba nti amukubira essimu. Kafuko owa Spark TV ebiseera ebyo yamukubira essimu nga amuyita ku Spark era batandika show emanyikiddwa nga Live Wire. Wano nno weyegattirwako mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zahara Totto. Yagenda mu maaso n'okuba nti etambula mpola era nga yafuuka y'amaanyi era nga basajja bangi abatandika okuba nti bamwetanira mpola naye Anatalia agamba nti n'ebiseera bye yali ku Spark TV batandika okuba nti bamwagasa abasajja ab'enjawulo kugatanirwa Miles naye ng'ate tibimulira olw'okuba nti ye si kyekyali ekituufu. Ye yasalawo okuba nti asirika n'asalawo okuba nti agenda mu maaso n'obulamu bwe. Avuddeyo n'agamba nti abakyala abakola ku TV mulekerawo okubeera n'akajanja okumanyira abasajja n'obutabeera na mpisa. Avuddeyo n'asaba Zahara Totto Nabatanzi kwogata Precious Remmie nti akajanja ke mulina n'okuba nti oba oliawo mwefuula baspiria eri abasajja tebikola. Mukakaneeko mutandike okuba nti muwuliriza abasajja baabwe n'okuba nti oba oliawo mulekerawo okulimbibwa abasajja ab'enjawulo. Avuddeyo n'abagamba nti myaka 10 yali mu bufumbo era obufumbo bwe bugenda mu maaso n'okuba nti bugenda mu maaso n'okuba nti butambula bulungi era talina buzibu bwonna mu bufumbo because yamanya nti omusajja abeera musajja n'omukyala era nga omukyala ono omukkakama. Avudde n'agamba nti yete okwegomba yeegomba naye ate ssente z'abantu nga zigenda kuteekayo mubiri gwe si kyekikulu ennyo. Yasalawo okuba nti teyegabangula n'okusigala nebbaawe because atimanyi bulungi nti tewali ssente zimala ate nga buli wegabangula nnyo ogwamu ekitiibwa. So nga ate abakyala be TV ennaku zino abasinga banoonya ssente nga bayita mu kwegaba. Kyovula baba basanga ne ba celebrity ono n'agenda n'afuna omusajja oli omaliriza nga tolina kitiibwa bantu kye bakuwa. Ye avuddeyo n'asaba banne n'abagamba nti bakulu mwekuŋŋanye mwekwate muddemu ku mpisa
olwo nno musobole okuba nti mukyusa ebintu ebyenjawulo mpola. Bampita Rich Boy Maxudi Junior ntambi kimusobi bibifi wa Anatalia avuddeyo n'agamba nti babufumbo balemwa abakyala ba TV abasinga babufumbo balemwa era nga empisa zaabwe zezo lwaki tebafuna basajja bali serious. Mugambi bampita ntambi kimusobi Rich Boy Maxudi Junior ngana kusaba subscribing Uganda Mukamooli twakomyeyo mu next episode.